Bakadama TV ko jamate bade mpita ita nengwa ku Salongo Nyigiri. Bakadama mbade mutubuuza mwagala Akwongeze Omusaala. Bosota kuongeza musaala mukolere banga dene itakuongeza musaala. Salongo Nyigiri yagamba agenda kuwa ansa bagenda kuongeza batyo omusaala. Ka video kano kanewunyisiza ka video kono nagambye sobola kutaka sharing akona Bakadama yagamba ndi Akawaleko Akomunda ngokutte n'ekinusu osobola okakozesa n'obeera ng'oyongezebwa omusaala. Abanga abali abagenda okulaba video eno mulowooza problem oba obuzibu bw'omusaala tebuwedde. Salongo yagamba kasita okola byagenda okulagirira ekyo ekizibu ky'ogamba nti newaadde tebanyongera nkoledde bosi n'ebbanga ddene tanyongeza musaala ogenda kuba okimaze. Kati sooka tutuulire oba tulabe video eno nga Salongo bw'annyonnyola then kiri eri oyo agirabye okugamba ebintu bino bituufu Salongo byayogera, ebintu bino biyiyirize kuba nkimanyi waliwo abajja obbikkiriza, nkimanyi waliwo abajja obbikola, ate waliwo n'abagenda obbigaana. Salongo wuuno wano. Nsanyusa nate kuddamu basisinkana. Olwaleero Salongo Nyigiri nkomyewo n'obuwale bwaffe buno obw'omunda. Abasinga mu bumanyi bumanya bwambala naye nga timumanyi migaso mirala. Empale eno nnungi nnyo nga bw'ogiraba. Mukuzza omwana wo nga baamutwala naye nga gye bamututte toyagalayo, empale eno etukolera ddala bulungi nnyo. Empale eno era nnungi nnyo mukwaza emmere mu kugibaza, naye olwaleero si gwe mulimu gwezza okukola. Olwaleero njagala buli mukozi ali gy'ali asobole okwongezebwa omusaala. Gwe bw'obanga omulimu gw'okola tibakwongeza, sembera wano yanguwa. Oyagala kukwongeza, oyagala b'okolera bakusiime nga bakuweeyo akasente ak'obwasiisi. Kati nno gye kindeese olwaleero. Ogenda kwambala empale yaffe eno nga bw'ozirabye nti nina ey'ekirenzi n'ey'ekikyala, ogenda kugyambala. Bwe tugyambala gyambalire ddala olabe ng'ekutuuse. Bw'ekutuuka so nseka koyini yange eno oba koyini yeeno wakati nga bw'olaba ngikoze bwe nti ngitadde wakati. Bw'oba mukyala gitwale nti obulongo ebukoonyeeko, bw'oba musajja gitwale nti entula zo ezikoonyeeko. Bw'omala okugiggyayo weeyambule ng'ogikutteko, wali wennyini w'owulirira eddala ng'ekoonyeeko, gyeyambule ng'ogikutteko. Bw'omala okugikwatako obulungi bw'oti giggyeemu. Bw'omala okugiggyamu mpisizaako empisa eno bw'oti nga bw'ogiraba. Empisa eno ekutte ku koyini yaffe. Ndowooza okiraba bulungi nnyo nti empiso ekutte ku koyini. Wano we wali ekinyusi gw'ayagala okukwongeza omusaala. Gwe ayagala okusiimibwa mukama we akuleetereyo akasente ak'obwasiisi akugenda munnange weebale, kitegeeza kuba kusiima. Bw'omala ojja kujja ku mwango wano. Oyinza okuŋŋamba nti nze nina nno wensobola okukoona nti waliwo kamera, naye nze wenkolera waliwo kamera. Osobola okukozesa ekisenge kyo wennyini nnyini mw'osula, naye kitwale nti luggi kuba luggulwa. Ogenda kunkoonera eruuyi eno bw'oti ogambe njagala kunyongeza musaala, ogambe njagala kunyongeza musaala. Koona emirundi 9 eno n'eno ng'osaba kimu kukwongeza musaala, ng'osaba kimu kusiimibwa. Munnange wange gwe yenna ali gy'ali ng'onkolera ekintu kino, olituula gy'obadde ne weebaza n'ogamba bannange Salongo Nyigiri wandaga amakula. Ogenda kutandika okwaza ku ssente z'ofuna, ogenda kutandika okufuna kasente akabadde kakuyitako nga tumanyi nti lwaki kakuyitako, naye nga tukozesezza mpale eno gy'olaba. Eno empale gy'olaba y'amakulu nnyo. Nkugambye ezza omwana wo nga bamututte eyeza emmere n'ensimbi ezikwaliza. Kale ebyo nno bannange byonna mubisanga mu Salongo Nyigiri. Mwongere okumugoberera kubanga bino byabawa osobola okwejjanjaba obulungi gy'oli nga totawaanye na kujja wendi. Okiwuliriza? Yongera okufollowinga Salongo Nyigiri
ne video mwongere okuzisaasaanya ne bannammwe bazifuneko nga nze bwenkola neyanziza nnyo. Tusisinkane omulundi omulala. Nkyali Ssaalongo Nnyigi.